Yes, Buchanga East Africa ekaba olwa Eddie Musuuza kuba nti takomawo ewaka ku butaka. Next month omukulu onanabanga wali mu ggwanga era nga musanyufu ebyensuso. Tukaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya ne Dobosi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior wabula kuba nti weekuumira wano mpola mpola ne tuba tutambula ffenna. Subscribe gwa tanaba nawe ya subscribing ngamba nti big up on yourself. Now Buchanga lubanga lwa mindi Buchanga lockdown etandika musajja mukulu Edrisa Musuuza gakaba gabadakomba era nga abadde akabira ddala amaziga awatali kuzanyana. So nawe kityo Edrisa Musuuza twakitegeddeko nti airport eze Uganda zigenda kuba nti zigulwa next month. Wano no essanyu livuddeyo ne likwata Edrisa Musuuza era nga asambira waggulu nga jansi. Musuuza agamba nti ebbanga lyamaze wabweru wa ggwanga bintu bingi ebibadde byesibye mu mirimu gye gy'okuyimba kwogata ne business zendala nga Soccer Academy gyalina Big Talent Soccer Academy kwogata beach ne business zendala zalina mu Kampala nga zibadde tezitambula bulungi olw'okuba ye taliwo ng'omuntu. So n'olwekyo twakitegeddeko nti omwezi ogujja Edrisa Musuuza anaaba akomawo era nga twakitegeddeko nti Edrisa Musuuza mu kuba nti akomawo nga bulijjo aba Big Talent oba Big Talent fans bwe babadde bakola. Edrisa Musuuza agenda kuba nti anonebwa oba akimibwa ku kisaawe Entebbe mu Ganga okuli bafaani be famire ze n'ab'enganda nga baselebratinga olw'okuba omuntu waabwe akomyewo. No, Edrisa Musuuza ono lockdown yamusanga Ivory Coast nga agenza okuyimba n'okuba nti awuuba bendera y'eggwanga naye munnange okuba lwe baclosinga airport byamusanga wabweru era nga tebamukiriza kuba nti akomawo. So n'olwekyo musajja wattu abadde abonaabonera ku mawanga. Next month omusajja ono anaaba akomawo era nga twakitegeddeko nti omukulu era Didier Drogba yasazeewo kuba nti amuwa special jet ebeere nga emuleta mu bitiibwa emuleta emukomyewo Uganda nga hero because bagamba nti yali agenze ku mirimu gya ggwanga emitongole n'abasinga abagamba batwalanga Edrisa Musuuza ekintu kyakola yadde nga afunamu ssente ze ng'omuntu naye ate bakitwalanga ekyokuzanya naye ng'ate akiyamba eggwanga okutwalizamu because tuba tugezaako kuba nti tuexportinga ati waffe mpola mpola nti obeera n'omuyimbi nga Edrisa Musuuza bajja kunoonyereza nti wa Uganda abayimbi abalala abali ekyo bulaba nti ku Edrisa Musuuza bwe yayitamu twafunako abaana abalala nga ba Ghetto Kids tufunyeko abaana abalala kati abatandise okuba nti batraininga ba Masaka Kids mpola mpola because of Edrisa Musuuza nti we bagenda ne bayitamu mawanga n'abantu abali around Edrisa Musuuza batandika okuba nti banoonyereza abaana abalala bali mu art okuba nti ava Uganda obanga art made in Uganda. So abaana abo ne batasobola okuba nti bayitamu era nabo twabalaba nti abaana ba Ghetto Kids twabalaba nga baperforminga live ku Beat Award ekintu ekitali kyangu era nga be bayimbi oba be bannakatemba oba abantu abava mu art industry okuva Uganda okuba nti they were the first to perform at Beat Awards naye nga byonna byani nti abaana abo bafuna exposure because of Musuuza. So n'olwekyo Musuuza alina ebintu byagattako ku ggwanga ng'omuntu. So n'olwekyo tulina essanyu okutegeeza nti next month Edrisa Musuuza anaaba nga ali ku butaka e Kampala. So n'olwekyo bino n'ebirala by'oba olinda weekumire wano subscribe gwa tanaba ate gwe ya subscribe ngamba big up on yourself.